abamu twabibuliranga bulizi nga bawamba abantu mu bijeni ziri era kyekyazikisaawo naye ku mulembe guno tetubisoma tubirabako. Libaire isano lyerere kubaire kubinuka kukya kyancha wano mu district ey'Obugweri olunaku lwa leero oluvannyuma olw'okukyala kwa president w'ekibiina kya NUP Robert Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine waidya mu bitundu eby'Obusembatya okwegaita ku bantu ab'e Bugweri nga bebaza Katonda olw'okukuuma omu ku bakungu ba NUP Maso Walukamba ono yali awambibwakuku einuma gye buviireko. Kane oida kukwira mwana tutyame tuikaikane bana tuikaizina kitakukona ku bantu tuikaikane tutyame security erikuuma ife uli bana tuikaikane bulungi security eide kukuuma nife security yaimwe imwe mama kale wange security eide kukuuma nife security eide kukuuma nimwe ngawo mukidi bulungi nti omukyala Maso Walukamba n'abaire akwira akakiiko k'ebyokwolesa mu kibiina kya NUP era nga weeks nga ibiri ono yalekulira yasaba bakama be e Kampala bamuleke aje yeetabe mu kuvuganya mu kawulu aka Women Member of Parliament ak'Obugweri era nga ono mukidi bulungi nti yavuganya ku mulundi ogwo oguwaire era nga mwena akoba nti akawulu kano yakawangula aye bakamanaga kubonaga. Maso Walukamba gye buviire ku mukidi bulungi nti yali ava ku lumbe n'abakungu ba NUP mu bitundu bya Buganda yawambibwa abakuuma idembe bamugema wabula oluvannyuma olw'abekibiina kya NUP okutaawa amaanyi bano balekulibwa wabula Maso Walukamba akoba ati engeri gye bamubisaamu tiyali nnungi n'ensonga lwaki oba oliawo olunaku lwa leero nga abita mu kanisa ya St. Ronald wano ebusembatya ateerewo okwebaza ateerewo okusema Katonda olw'ebyo yamukolera okubona nga amuwa omukisa okuva mu bawambe n'okumuwa obulamu era nga emikolo gino gitandise kunki omukusaba saawa nga ibiri era nga Robert Ssentamu Kyagulanyi girira okutuuka essaawa nga 3 president wa NUP nga bambi yatuuse wano naye kanisa etukubira abantu bonna n'okusirimuka abatukuvu n'okusonyiwa ebibi n'okuzuukira abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amina. Kale nakubasaba tutyame kubasaba banyabo twikaikane tusabe Katonda ifo omulungi twenda kwebaza olw'ekiseera kino olw'olunaku luno Katonda lwotesita ensooti ifo okuba mu maiso wano nga omwana wono Mase n'abandi baide okumwebalizaaku iwe Katonda olw'ebyo by'ogire ng'omukolera by'omuwangwiza by'omubisiiza by'omuwonyiza Katonda n'abandi kamaala abali wano musengwa ky'amazima nga bawulira mu mitima gyabwe mulenga bali ekyokoze era nga baija okuba awalala n'oluganda ono okusiima Katonda weebala olw'olunaku luno twena okusiima oba abagenyi baife b'otambuliza boonabona Katonda waife omusimo omulungi naddala abaija mu kifo kino naddala okusigala olw'omugenyi waife omukulu Katonda waife pulezidenti wano Uganda waife Robert Kyagulanyi ate bamemba ba palamenti naddala mukayo waife ono kyebakutika Manjeri n'abakulembeze abangi abali wano ab'ekiwayi ekyo n'abakulembeze bawagati abali wano Katonda waife weebale Katonda lw'abantu bonabona abayingi mu kifo kino Katonda tusaba otuwa omukisa nga buli mu kifo kino Katonda otuwa obwingi obulungi otuwa enteekateeka ennungi Katonda era bino ebinaaba mu kifo kino Katonda bibenga biweesa linalyo kitiibwa tukusiima n'olw'abembezi baife n'olwa gavumenti eno Katonda weebale Katonda waife omulungi n'olw'abakulembeze bawatu ba Katonda waife omulungi busengwa twena okusiima n'olw'ekkanisa n'olw'abaweereza Katonda waife omulungi weebale Katonda yongera okubakozesa twongera kusaba Katonda okuwa ebirala Katonda waife n'okuluŋŋamya okuvayo eri Katonda
tusalira bino mpaido wano Katonda waife omulungi omuteeko ekisaato Katonda wegale kubanga oli mulungi era bwena tubisabye n'okwebaza n'okuyigiriza nga tubita mwana wa Yesu Kristo okusenga waife tugabane esabina tena twabawa n'ensonga daife nga tutegeerekeka batukobye nti omuntu ali kuyida wano Robert muntu mukulu munsi muno egabaawo obuzibu bwona tubuuzibwa twakuba nti kikulu ate tubina twakoba nti omuntu gayidde okwebaza titusobola kibuusaaki maiso titusobola kumuyigalira kale ensonga ndikusaba nti bana mundikirize ntegereko ku baba wange mungalo okuba bana benzani nabule baba bali kumbada nasaba mainaze walukamba niwe tufuire olwaleero okuba tuti mama okubona niyoyo ayenga bama tumumisinga ukubire kungu mainaze omungalo twebazana abagenyi abavuire ganga Kampala egigayiga omuntu okumukolo guno bana tubeyanziza ino mwebale kutalyaka mainaze waife walukamba era bama bulijjo yenda kitubeere mu mirembe baba oyi bano olw'amasano amangi bano bati baba waffe Kyagulanyi ndina okwogerako muba mulyazaamanya bannaife abo maso walukamba atukolere ku kanisa eyo bamukubire ku mungalo ni muganda waife Kimaka Alia Hamidu nze badde bye Robert ndi wa St. John's Church ebusembatya akulira abasaadde abafumbo Incan Fathers Union n'ajja ku diocese n'afuuka chairman of education mu Central Busoga era n'aba omuwanika owa Fathers Union mu Central Busoga diocese era ndi wano Bishop ali awera that I'm here era byonna message era kutuuka nti tukyaziisa abagenyi baife muwala waife mwani naife ayidi okwebaza Katonda obanga toyidi kwebaza Katonda emirembe tojja kuba naddo era beesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni otagirukuka President ebigambo byange byaba bitono okusookera ddala tubaire twetantalanga nga twenda okukyaza ebugwere wano aye emirundi egisinga nga Katonda tayikiriza bwe twayinza okukyaza nga tukukyakiza mu yeekaalu ye yayikiriza twenda kwebaza abasaadde ba Katonda abatwala kanisa eno n'obusumba bwa wano banange mwebale ino mwebalire ddala bafundi soja abali wano tukube kwengane n'amaanyi nga twebaza abasaadde ba Katonda buli kirungi kyetulinacho tukibale kubanga amasimu ge bafunye gabaire mangi ino zero Mr. President okuva etwalaga nti tuli kubano nga twebaza emirimu Katonda gyatusobozesa nayo masokola batandikirawo obubaka bwange obw'endawulo bujja eri abakozi ba gavumenti naddala mu security oyinza okulowooza nti omusaala n'ekikulu aye tosobola kugufuna ng'ensi endabangwike kwenakwena abali wano tulina okolera emirembe munsi yaife eno tosobola kufuna na kadenge eyo gyoliko bantu ojja kuvuga esudaani ezirasobola avugirayo kadenge eribiya ezirasobola avugirayo kadenge nawonawona awatabanguka batatutwala mu njira eyo baganda bange abali mu security ndikubasaba mutalingirira musaala
osobola okufuna ng'ensi etabanguike wabula ky'okukolesa aye niwo obula omusaala osobola okuba mu nsi erimu emirembe. So President, mukumibira abira mulani obasinga wana akalulu. There is no question. Emirundi egisoba ebiri muna ife kwe twasinga ayinde wane yebaza abaloozi. Iwe omaire twekirizibwanga kukwira kwebaza bululu bantu bano bwe bakuyolera bona bona. Mukumibira amina mulala bantu bisooka emisinde tiwayikirizibwa ku kampeni nga wano. Abakweri bano abali wano bona bakutaamu esoobi bakulonda. Olwaleero luno Mana President ali kuja kufuna omukisa okwebaza ku bululu bwe twamuyulira. So President, nenda akulopera kino nga nekisembayo abakweri bamaze okufuna message era akalulu ka 2026 ak'okuwakanya embeera embi wano tulirweko. President watusaba tukole egaali emukweri twamaze ogipukamu omuuka twatairemu empagi twatakukengere olwaleero gyatakugwa amataala esimbule. Nenda atwala omukisa guno President okulopera nti ebizibu tulina bingi mu disitulikiti yaife ate ng'ebizibu ebiri wano nebiri Mabugweri ne Busoga yonna yonna. Aboogezi ab'endawulo baije nga babikoona ku wano ng'okaali kutuuka era ebisinga ndi gy'obindi kuba niwe engobi. Ekizibu kyetubaye nakyo kirala nti eriina lye twayenda okuwa Bugweri eri ye yali yeetankala yaligaba. So President, Abagweri bantumye nti kuliina lyolina endango bitukwongere kweri akakaire. Eriina eryo lyali lyagabibwa mu bukyamu aye twenda kutereeza likola kuba akakaire n'alwanirira emirembe gy'abantu. Omuntu atulugunya abantu taba kakaire. Kati eriina lya kakaire tulitwaire ku mukyamu tuliwaire omutuufu olwaleero. Sebo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Ngomi ikkiriza eriina lya kakaire. Kakaire wanaaba mulangira era n'abatukulembera mu Bugweri bano. Ebigambo byange tubino bingi ino nenda bwakulamusa guno okwandula ku banange betukola nabo emirimu mu kukumakuma obuwagizi bwa National Unity Platform aye ate nongere n'okulombera Sabo President gambita mu bigambo bya Dr. Kimakono ekiwamba abantu kiboneka nga tikiri kulekera. Nenda okulombera omu ku balwanyi bwe lwakayinza mu National Unity Platform Abedna Samudyobole tukaali kuzuula waali bamuwamba dozi ku Lwokutaano paka leero tukaali kuzuula waali. Kyenako ino nti buli lwe batuwamba batwala Eddie Mutwe bamusomesa Olunyankole netwasigala nga tulinga bwe tuli bali kulondanga mulala aye omukwano tibagukaka twenda okobera Mwami Museveni nti tibakaka mukwano titujja kwenda NRM ku Lwampaka ate ovaaga ku muntu eyaliyoku n'ategeera obubi bwe n'avaayo tosobola amwizaayo. Short notice ayinike mu bungi nikwongera okubasiima nayongera okusiima Mayinaze Kaluuya olw'emirimu gy'olikola mu Eastern egy'okunga abantu bona ekiraga abantu abali wano gy'olikunga. Tukwongera okwebaza kino kigenda obugalo obw'amaanyi President waife okusiima yanina ku itaka lyaife ery'e Bugweri.
bakuba emirundi mingi pulezidenti aniine wano nga bamulemesa. Ndi musanyufu nti aniinyeeku ku itaka erihole awaire Bugweri omukisa. Bayibuli etukoba nti buli nsonga yaife neetuluma tugireete mu kanisa. Baaba tetwagireese mu kanisa, pulezidenti waife omulungi ku itaka lya Bugweri atandikira wano mu kanisa. Iyo nga nviireyo abatandidi abasinga muwulidde amanya gange mukyala Masewa Lukamba Tefe, omukyala azaalibwa Abayisemena, omukyala ow'ekyukakyuka, omukyala wa Nuupu Kakongo Ivule. Bananga abantu abaidwa nkwongera okubasiima ti kyangu kubanga kira kitabeere okuva obwire ati balitenaku n'abaana abangi. Aye mwidde ono lwa mukwano, ti mukwano gwonka, mulaze nga mulikwenda enkyukakyuka. Tukwongera okusiima pulezidenti waife omulungi okuvaayo waliba kwetiirira. Olesa ebyobugaiga walibe n'amalala aye waida okunula Uganda. Baba ife twongera okusiima. Pulezidenti waife omulungi tukwenyumirizaamu kubanga otwigwira amaiso. Abantu baali babasiba akatambaala, waigwira abantu amaiso, abantu alikusinga okuva ewano oli kyakubonera gye bali okuva ku baana abato balikwenda obukulembeze. Pulezidenti waife omulungi ife batiikizatiikize bati ate iwe twongera okusabira ojja kutuusa Uganda ensuubize. Olwaleero lwa mukisa, nze ndowooza n'ebigambo bitono aye nina essanyu lingi okuva ku mutima gwange. Ndijje wano okusiima Katonda, ndijje wano okwogera mu biroboozi eigumu nga tulina okuweereza Museveni message nti ekimala kikola ki? Kimala. Abatambwire ndi Masewa Lukamba mwidi mulungi, tiri mukyala wa fujjo. Aye wantuukira ogema omukyala ava mu kuziika. Wamusuula otukatana mu drone oba olikusindika message ki? Nze beene baabigulira ku pata bakobye ng'okungema obwire nakuba nti amakubera nkoze eki nga nazze. Bigogera okusiima Katonda nti navaayo nga tikoseyibwa, navaayo nga ndi mulamu aye n'abadeemera bwe baali bankomye. Wano wendi kwongera okukoba nti firimu katandika butandisi. Bwe tunaaba abagumu ate olukyalo olimu abakyala abagumu tuwangula nfe tuli front nga twetiiririire. Twongera okusabira balifa abali mu makomera ndikoba nti naatera okujja mu biseera bwe balidde okuwamba abantu. Aye mugume pulezidenti atandika wano olugendo e Bugweri nga tuli batono aye tuzaire abaana bangi. Mukiiko ekyo era e Bugweri twasinga akalulu ka pulezidenti ku 70%. Aye kuno tulikoba nti takuba 10 ku kiina waakyo. Nze ndikwongera okusiima nakoba nti kyagire mu isabo balevulandi nze nje maiso ga Katonda. Abandi bafuna ebirungi bajja mu masabo aye nze nje nga n'omusana gubona era anyumiriza Katonda era kutuusa ku buwanguzi. Masewa Lukamba yasinga akawuka member of parliament e Bugweri wano. Bakanaka mumaanyi abayenda emirimu batunda jala forms mukidi mwena mwena mwena. Abantu bankobanje mu kooti nakola tidajja mu kooti ndize mu kooti eyaki ey'abantu. Ndikwenda okwebaza pulezidenti nizaani mu Uganda yonna yonna kuwalingamu wampa ekifo eky'amaanyi eky'enkizo okuli akakiiko ak'okulonda. Baaba nakikola bulungi Abagweri Abasoga tibaswaziiza. Pulezidenti waife namukuba akaama nga ndikwenda kuwummula. Nga lwaki ndikwenda kuwummula? Ng'Ebugweri wano wali wenzikiriza. Nakoba nti kule we Mabajaleeti ndikwenda baaba kutandika mangu emirimu gya Bugweri. Abalonzi abali wano omuli gy'okutaiga buli muntu ayikwizayo message. Olunaku olw'okubona buba lwankizo. Tojja bujje n'okubatiza ebitukiikinga pulezidenti Kyagulanyi. Mulonde n'ababaka mukole ki? Mubatiikinge. Pulezidenti waffe n'alikulirako. Anaabamuntu era ng'aza baminisita. Tuwagire buli muntu ayige kwambulera mukole ki? Mumutiikinge. Ife nga Bugweri pulezidenti tweweireyo
Mbega kuba tuwonaga bwe tunagwa okuba paka tunatuuka pulezidenti mu ntebe yaffe eya State House. Kanoni n'abaweereza ba church bona bakulembeze bannaffe mwena basebo ne bannabo Kibumba mulungi ekiseera kyonna bano mungane entabula ennimi donna bwemba busoga bandetangoli aye nenze n'ab'Ebuganda n'ebitundu ebindi bampulire Bukalamu. Mukadde wange Kanoni twaze kwebaza Katonda olw'amanyi naffe embeera wano Mase bankubeera akafaananyi kubanga gwe mugole waffe waleero olunaku lwaleero basebo ne banyabo tukuŋŋaanya olwaleero okwebaza Katonda olwa sisita waffe olwa mama waffe olwa mwala waffe olwa mukwano gwaffe Mase wa Lukamba. Aye nankale kusima Katonda olwa Mase mungane nze nansiime Katonda ku lwange mwene. Nenza okubasiima olw'okumpa akalulu omwaka 2027. Saafuna mukisa kujja kwogerako nammwe kubanga batuyisawo misinde nga mwe mwali mulaba. Era akalulu ne bwe kagwa saafuna mukisa kujja kubeebaza. Naye kakwesa omukisa guno bannange okubeebaza mwena abantu b'e Bugweri, abantu b'e Busoga n'ebitundu bya Uganda byonna olw'okumpa akalulu ne munonda. Ntambula nenetola ensi yonna n'ensi ezitwetoolodde nga bampita pulezidenti kuba bakimanyi eze pulezidenti gwe mwalonda. Ekyo kyebaliza Katonda. Mukadde waffe Kanoni nga bw'okyogeddeko nti waliwo mentality gye bateekawo ti buli omuntu alaba ku Kyagulanyi asuubira violence, asuubira misinde, asuubira kulwanagana era olabye abantu nga bagezaako okudduka ekyo bakiteekako. Aye baba balikuunanga bwereere. Tetuliraziba misango, tetwogera bulimba, tetwogera bikyamu. Byonna byetukobaku nze byembwe na byenkoba. Era ne Bayibuli etugamba tubere bamazima n'amazima gatatufuula ab'eddembe. So wadde olaba tutambulira mu ddenja, wadde olaba buli we tuyita n'abazadde baffe olumu batya okutusemberera, naye ffe tuli confident kubanga mitima gyaffe tulina emirembe. Tumanyi nti tuli clean mu maaso ga Katonda, tumanyi nti tuli clean mu maaso g'amateeka, tumanyi nti tuli clean ne bwe tujja amaaso ga chachi, maaso g'abannaddiini bonna ne maaso g'abazadde baffe. Tumanyi nti tulina musango, tumanyi bye tukola ebituufu. Era kyova olaba bannaffe bangi ne bwe bakwata ne babatwala mu kooti tosangangayo n'omu nga bamusabidde omusango ne bagumusinga kubanga balese evidence emusinga kuba munange tebaba na musango. Era emesege eyo gyetuwulira buli omu abavubuka mwenna tubadde muli banyiivu wadde babakola bibaluma wadde mulina obusungu wadde mulina amaanyi ag'ekivubuka tugakozese nga tuwa ekitiibwa nga tutekawo ekifaananyi
n'abaana abato abatulabirako batwenyumirizeemu nga ffe bwe twalaba bamandera bwe babikola ensi ne bawa ekitiibwa ne bamusiba emyaka 27 naye nankomawo nga tewali asobola muyita criminal. Kyeki ye example gye twagala okuteekera era ye example gye twagala okuwa abaana abo abatugoberera. Nga mvudde ku nsonga eyo munzikirize ntwale omukisa guno nange okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amannyinaze Masse wa Lukamba. Mukyalo ono namusinkana mu 2018 naye ebigambo bibiri oba bisatu byensobola okukozesa okwennyonnyola Masse wa Lukamba. The first word is decency. She is a decent woman. Ekyokubiri is trust. She is a trustable woman. Basawo ne banyabo omulaba NUP erina ba MPs okwetola eggwanga. NUP erina ba mayors, ba councillors n'abakulembeze bonna bonna. Ne buli mukulembeze wa NUP gwe baalonda yayita mu ngalo za Masse wa Lukamba. Nkimanyi bulungi nti tulina abawagizi okwetola eggwanga. Era nkimanyi nti n'abakulembeze abagala okulondebwa bangi nnyo batumira tiketi eya National Unity Platform, abalungi n'ababi, abeesigika n'abatasobola kwesigika. Nali sisobola nze ng'omukulembeze wa NUP kubeera buli wamu n'empiike nga bacandidates abalungi abayimirira ku values zaffe n'ebyo bye tukkiririzaamu. Ate nga neetaaga omuntu nga tebagenda mutuukirira bamugambe nkwaddeyo miliyoni 5 zenjagala kaadi, nkwaddeyo miliyoni 10 zenjagala kaadi. Nga noonya muntu kigwenyiza okwesiga. Mwoyo wa Mukama yandaga omukazi gwe bayita Masse wa Lukamba. I don't regret it. Masse is a very selfless person. Tubadde naye yali candidate naye akola emirimu gy'ekibiina nga mu constituency aletayo message naye ng'akola emirimu gya kibiina n'akola emirimu gy'abantu bonna bonna. Yali MP candidate naye n'amakinga sure aba MPs abalala bonna bayiseemu. Yes, Masse wa Lukamba yawangula wano, tukimanyi bulungi. Era omu ku bantu benjogera banayiza enjogera n'abantu abo abali mu regimu ne babeera bapoliisi oba bamagye abakabi bajja mpolapola ne bagamba obitukuwagira naye tolabisa. So tukimanyi bangi nnyo batuwagira kuba balaba kyetunyira mu kituufu. So nali nyumyako n'omu mu kyama nangamba oyo omukazi yawangula mu buli kitundu naye yali tamanyi bwe bamulangirira, ensonga lwaki tebamulangirira. Imagine mu nsi bamusalawo kimwagala naye ate ne bagamba ono abadde tamanyi ngeri tajjayo buwanguzi bwe. Nkimanyi bulungi nti olw'emirimu emijje namutika yali ate tasobola kujja eno kulwanirira akalulu ke. Oba oliawo singa yali eno nga talina mirimu giri national gyalina kola, oba oliawo yanditaddewo fight kuba mumanyi mukazi mulwanyi. Era bwe twava mu kulonda okwo Masse yansaba emirundi ebiri n'ampandiikira ne resignation letter ng'ayagala mukkirize naga Mr. President manyo neesiga okola emirimu gino naye njagala onzikirize ngende mu constituency nywezeeyo. Amazima amatuufu Masse yandibadde yaluzayininga emyaka 2 egiyise naye nga mukyanoonya omuntu agenda okufitinga mu bigere bya Masse wa Lukamba. Omwaka guno nga gwakatandika nali ngenda mukkiriza buzayininge naye ate seegirinya n'afa nga twetaaga okufuna candidate ne musaba nti lindako osooka otukolere one last job otufumire candidate owa Kawempe North awo ojja kukkiriza obuzayininge. Basebo ne banyabo omulimu ogwo omwagulaba gwali muzibu nnyo, gwali gw'amaanyi nnyo, naye olw'amagezi n'obwesimbu bwa Masse wa Lukamba yasobola okutuleetera candidate ali representative era eryavamu omwabiraba. Nyambo webale nnyo olwabiraba. Akakati nsobola okukkiriza mu buzayininge.
njagadde mu maaso g'abantu be ne maaso g'abaweereza ba Katonda nebaze Masse wa Lukamba on behalf of the National Unity Platform. Thank you very much for being a decent woman. Ate weebale okusiima abantu bonna okusiima Katonda butatwala tukolera pate nateekerawo disco okuzina amazina naye n'otuleeta maaso ga Katonda. Bwe tujja maaso ga Katonda n'abaweereza be naffe kennyini tuba n'ekitubanja because every time we come before God we make a promise inside tuyinza obutakyakula naye tuba twekomitinga once again mu maaso ga Katonda okola ekituufu. So baganda bange okuba nti tulina abaweereza ba Katonda mukolo guno tugukoledde mu church space nsaba mugende with the godliness of that. Manyi bandi kumwe abavuganya lero tuli maaso ga Katonda tubeere clean tuvuganye peacefully and decently tusobole okubeera ab'enjawulo mu abo be tuvuganya. Njagala okubasaba basebo ne bannyabo mwatula Masse wa Lukamba mumutwongere tulina obuwagizi bungi nnyo mu Eastern Uganda more especially mu Busoga naye ojja kwekanga di 2021 yes bannaffe bangi nnyo bababbako obuwanguzi bwabwe naye ate era ebitundu bingi titwalina bakandidate obukulembeze bweno mumekinga ekiwa tulina abakulembeze at all levels abakulembeze abeesimbu ate nga balina obusobozi. Ng'embeera weebeere mu bitundu eby'endawulo eby'ewanga Robert Ssentamu Kyagulanyi yagiire nga akyayira era ne message ya leero ebeere nga yeekuusa kalulu ke bali kujyamu aka 2026 era nga bano bali ketanga protest vote. Kyagulanyi yakobye abantu abeena ab'ebusoga nti baidumbire okwenigira mu kalulu kano ke bali kujyamu era oluvannyuma bakuume obululu bwabwe. Era bategeeza nti webayuka abantu abali kwendova okubuzaabuzo akalulu balange ebyawukana kwebyo ebinaabanga bye balonze abakobye nti bajje mu lugunya obwekwekalakasa kwali kwetanga protest vote. Tiri kujja kuswikano ndi yazidi osigala bakali kusubscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ona kulwa leero bambi tubaire mu district y'Ebugweri wano mu bitundu eby'Ebusembatya nga abantu abeno bawayakuko n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Ssentamu Kyagulanyi aid eno okwetaba mu kusaba okutegekayibwa yavuganya ku kifo kya member wa parliament omukyalo w'Ebugweri Masse wa Lukamba nga yeebasa Katonda. Bivire mbakulembeze ba Bugweri nga bwe tuli kujja press vote bandi baire ng'oluta mu kasupu wafuna abaana agatulwanirira ng'Abannayuganda. Akamere kano owutira ku supu oyo gwe tuli kuwasebo era bw'oba otuusa tulamukiza maama olutumwenda ino ng'abantu b'e Bugweri.